abali ku Shiani Standard Day and Boarding Primary School, abali ku Big Brother, abali ku public media, abatugoberera ku social media handles zaffe yonna, Facebook, Instagram, yonna kasobera ng'osobola okuyingiramuko. Baganda baffe abali mu diaspora mwenna banaye tubaagala nnyo, abali e Bulaaya naddala mukwano gwaffe omu gwe twafunyeeko ali Bungereza, ali mu New York. Twaniriza nnyo Mwami Hussein. Yes, olwo nno n'abalala era abali mu inbox oboolyawo tebannaba kutuukawo. Waliwo abali omu ali Bungereza, omulala ali New Zealand, ali ddawa ali awo, either nga yayinako omwana ku Shiani obanga waliwo eyayitayoko nga atolaayoko kasente. Kati ate batugoberera nnyo, manye okuba omuntu ng'akubuulira kawasooka okuteekayo n'akubulira wakati bye mwakola n'akubulira. Kati ate bammanja omukolo naye twakola omukolo kubanga omukolo twakolanga ebyokusaagasaaga naye buli woyita tebyali byakusaaga bannanga omukolo byali byakusaaga, beebaza omukolo era baba bagwebaza bammanja omukolo. Naye ngenda gubateerayo omukolo, tugenda gufuna ku social media handles zaffe zonna, n'emikuba patanazi baffe abayamba ku Shiani nabo bagenda kuteekayo. Naye very soon ndowooza mu ttaamu eyo tugenda gufuna mpemu, actually wiiki ng'eyo njatandika okuteekayo. Tuba tukyatereza editiimu, tetwagala kubawa bitayitasa, twagala tubawa ekintu nga kyekyo kubagwa omukolo gwali mulungi, Katonda yatuwa obudde obulungi. Abantu bangi bajja, bazadde bajja, abaagalira essomero bajja. Omanyi ekyomukolo olwo kinasiba okwagala. Nagamba oba otwagala oba totwagala twetukuyise, oba olina ennugu oba tolina nnugu twetukuyise. Naye munnange nalabira ddala abantu gwakuli omukolo gwali gwa Sseruganda ne twekuutanga nabe enkokola bonna twabayita, tewaaliwo okukuuta nkokola wabula byali ssanyu kujaguza myaka 2 era ebyemabega byonna kubireko emabega ntandika n'omusingi chapter empya. Waliwo omukyala bamuyita mujjukidde, bamuyita Winnie Mugagga, ali Bungereza. Mukyala Winnie Mugagga, yes, ali Bungereza. Atugoberera nnyo, banaye mukyala Winnie Mugagga agoberera, asinga kubeera nnyo ku TikTok, muntu wa TikTok abeerayo nnyo. Y'omu ku bazadde be naafunye, simanyi oba yali alina gwe yali awereddewo, kubanga namubuuzako ne mubuuza waweerako omwana mu Shiani, n'aŋŋamba nedda, naye nnyina gwe nayambako ng'asomera Lubaga eyo ku Shiani. Kati n'ansaba y'omu kubakeera ku makya n'aŋŋamba nti nsaba ku nnyimba za Shiani, nsaba ku nnyimba abaana abo ze bayimba ozimpeereze. Ne muweereza naye n'aŋŋamba zinteereko ku vidiyo, kati ku YouTube yali amanyi ndowooza ziriko vidiyo, naye ndowooza omukulu ajja kukola enteekateeka ezimu ku zo abaana bafunemuko ku vidiyo entonotono, naye ne ku YouTube nja kuziteekayo. So omukyala Winnie Mugagga mugoberezi waffe, ate yali omu ku basponsa ku baana abamu abaayita mu Shiani, ali Bungereza. Mukyala Winnie Mugagga, ettaffaali wateeka ku baana abo era waliteeka ne ku ssomero lyaffe, y'ensonga lwaki weetuli. Omulimu gwaffe gwa kubunjula abaana abo basobole okufuuka ab'omugaso mu ggwanga. Omukyala omulala ali Dubai, linnya ndyerabidde. Waliwo abali awaawaawaabo naye nga tebavaamu. Kusaba tujja kukolayo n'ekitabo, tekemu ennamba, tekemu amannya g'abantu abo, kubanga munnange akuwagoobwa naffe tubasoosowaze. Eggamba wabaawo ekibaluse kyonna abantu baffe abo naye tubeere nga betusookerako, kubanga either kyenzudde ndowooza abamu bayinza okuba nga si bazadde bo oba si bazadde ba Shiani naye nga baali basponsa. Abeera muzadde nga yayita eri, tuba tucommunicatinga eri abazadde, ebbaluwa zaffe zibeerako dear parent or guardian or benefactor. Bwana ekigambo benefactor kikolerawo kakati omuntu ayamba ayinza okuba asponsalinga omwana mu fees, ayinza omusponsalinga mu uniform, ayinza omusponsalinga mu bitabo, oyo abeera part of the parents abamuzadde mu buli ngeri yonna. So bangi bawererako ddala. Kati ndowooza next time tulina obasoosoowaliza ddala amannya, tweyongere oganoonya, nja kwongera okunoonya amannya mu inbox zino ze bagira ku social media.
nawe bw'oba oli eyo ng'otravel osobola okugenda ku munda mu inbox wano n'ogamba nze ndi wano nze mbalabira wano nze gundi okitegeera oba olina oba oli muzadde oba toli muzadde kasita obeera ng'otugoberera oklikingamukko. Of course abantu bategedde nnyo director ennaku zino ebintu biri very digital. Omuntu aba akimanyi nti ku TikTok asobola okumanya Shiani gyeriri, amanya YouTube, amanya n'essomero Shiani gyeriri, Facebook n'amanya Shiani gyeriri. Kati abasinga batugoberera ku social media handles bambi nga tebalina wadde akakwata. Kati nga Mwami Hussein nga mu bye nawuliriza nze munempulira bugundi bwe talina mwana naye asuubiza ate tubambi mu kutusuubiza yeyagala omwaka ogujje ne mugamba ffe bwe tuba tuteekateeka abaana tubiriko nti kutandika na mwaka mutuufu abaana ne third term era tuli mu kuwandiika nalabya abazadde bangi nyo bakulumuuzi oba lwa mukolo guno oba lwaki kuba olwo abazadde bangi nyo abazze nga bapya nga bazze kwewandiisa bannanga baatuwadde abaana mu holide muno tubeebaza nnyo nalabye nga basanga awandiiseeyo abaana abawera 10 mu holide muno abapya naye nga bagenda kumatandika so Mwami Hussein gy'oli ffe tuwandiika abaana ne ku lunaku olw'okuwummula lwennyini tusobola okusigala nga tuwandiika abaana era Mwami Hussein ne banna abali wangamba olina mikwano gyo mingi abagera otuwa abaana mubateeketeeke saayagala kuteekamu kyakupapa naye nga ne mu third term abaana baba basobola okuyingira naye weeteeketeeke bulungi first term egamba mukole decision eŋŋundi oleme gamba nti ate na papa yongera okutugoberera bimwe byetukola tugenda kubeera nga tukutegeeza kati bwe tuli mu bummula era tukubiriza bazadde nti abazadde bannange muteeketeeke abaana bagenda kujja mu lusoma olwokusatu. Olusoma olwokusatu kitegeeza nti bwe bisembayo mu mwaka omwana mwabuulizibwa ebibuuzo ebyo ebimutwala mu kibiina ekirala. So tuteeketeeke abaana abo ekirungi abaana bati basigalamu naye era twagala mwana abeerina ebikodi nga buli kaseera apafominga bulungi so mbateeketeeke bulungi kubanga holide ebulako ennaku ntono nnyo eggweko tandika ettaamu. Omukyalo omulala mujjukidde erinnya bamuyita Faith ali Dubai. Mukyala Faith ye ekyasinga ng'omusanyusa ennyo ze gundi za TikTok abaana ze baaziniranga wano nga twali mu practice nga mikolo gigenda obeera n'agamba abaana nga bazina bulungi n'okuyimba okwo bino ebyali nga wano nga bayimba rehearsals era kati ye y'omu ku babanja omukolo nga bwe gaali naddala wali bwe baayimbira abaana agamba njagala kulaba ku practice bye baakola njagala kulaba bye baayimba yes ali mu box era mukyala Faith nkusuubiza kuba ye yaŋŋamba buli kimu ky'omuteekayo tukiraba naye mpozi ogambe nti abeera muzadde sponsor w'omwana era kati alina kyakwatirayo okondowooza ku mukwano gwe yaŋŋamba nze nnyina gwe nnyambako naye omwana asomera mu Shiani naye nze mbagoberera nnyo kati tweyanza nnyo tugoberera naye nze nsinga n'okukwebaza obeera sponsor obeera muzadde nnyo kubanga omwana ono talina kale oli muzadde mu byensimbi kati ketwale bwe kubanga abamu obuzadde balowooza nti omwana olina kubanga gwawe yamuyonsa gwekitaawe naye oba muzadde kubanga gwamuwaniridde okulaba nga omwana oyo asobola okufuna education. So tukwebaza nnyo mukyala Faith e Dubai weebale nnyo weebalire ddala era ky'osaba tugenda kukikuweereza mu bwangu olw'okubeera nti nno omukolo twagukola nga tuli mu luwummula nga tugenda mu kuwummula so tukyakola ka editing then tulyoke tubawo ekintu ekituufu tetwagala kubaweereza bintu bifumbirire era tusuubira n'okukolayo obusidi obusidi obwo ngo abantu basobola okubutwala n'abeera nako n'akapuleyinga nga naye asobola okukola akazanyira wonna waaba ayagalidde oba mu mmotoka ye oba ewaka oba elsewhere. So n'okusigaza kuba kino omukolo gwe twakola gwali gwa kisigale ng'ekijjukizo nti ku mukolo bwe guti tulinako ne CD ey'ebyo ebyaliwo events nga bwe zaatambula.
Okay. Mugani omulamai tuli yabadde yali Haji Kamada, bamuyita Haji Kamada, ali South Africa, ali Mayfair. Y'omu yatandika mpola mpola naye bwe twagira yajja luvannyuma nga tugize naye ate kati ennaku takyamisinga buli kintu kyenteekayo, buli kintu kyetuteekayo, buli kintu azironga zikikwatagana ne Shihan. Ne mubuuzaako era namubuuza nti mukama wange oli muzadde? Nangamba Haji Kamada oyo yamuŋŋamba dda. Haji Kamada tukwebaza okulaba ng'otugobera kubanga bannange twebaza. Haji Kamada yagamba siri muzadde naye nze mbagoberera nnyo, njagala nnyo omuntu asomesa eggwanga era omwami oyo mundabire nnyo mu mbeera eyo bw'etyo. Agamba musajja oyo kale nkujjukidde Haji Kamada omukulu oyo mubuuzeeko era Haji Kamada tukwebaza. Olaba bangi abalina essimu, bangi abalaba ebirala, bangi abatugoberera naye ate oli bwagoberera n'abaako ne kakomenti kakoze oba akukubidde essimu oba akoleza ka message ate oyo abeeramu enkizo. So tubeebaza mwenna lwakuba ak'enkizo ke twogera okuteekawo y'onaabaako kyaddamu kyakomentinga oba kirungi oba kibi bonna tubeebaza kubanga mu nkyamu muva engolokofu mutuwabule waba nga waliwo ekitagenze bulungi mutuwabule. Haji Kamada South Africa mu Mayfair. So tweyanziza nnyo tweyanziike okulaba nga otugoberera ate era saasaanya twagala twongera okufuna abatugoberera nga bangi ng'abasinziira ku mmwe abaasooka okutugoberera. Okay, kale tubadde mu kwebaza ku bantu ndoza weebalize ddala ne bano abawana bannayuganda ne bano ab'e Kampala abatugoberera bona ku social media. Leka obubaka bubeere bwa kwebaza buno. Okusookera waliwo abali wano ndina okutandika ddala mu lubaga naye essimu agirina naye nga Shihan amugoberera. Kale nno okusookera ddala njagala okwebaza omukulu Jamalu Kalyesuubula ali emabega wa kamera eno. Okoze omulimu munene nnyo ssebo, tukwebaza okulaba nga omugezzaako okutusaasaanya eyo naye ate ne twebaza na buli muntu yenna awaayo tayimu ye okulaba nga atunuulira screen y'essimu ye, screen ya laptop ye, screen y'ekyuma kyonna kyakuza okulaba nga atulaba. Tukwebaza nnyo, weebale ddala kubanga ekyo obudde bw'omala bingi ebiri ku ssimu, bingi ebiri ku laptop naye bw'obanga owaddeyo time n'osobola okuwuliriza n'odownloadinga n'owuliriza wano e Uganda, wano mu zooni yaffe mwe tuli mu lubaga luba zone, bannange mwebale nnyo temujjanga okwo. Tubasaba mwongere okusaasaanya ekigambo Shihan Standard Day and Boarding Primary School, mwongere okisaasaanya kubanga ly'essomero ly'oteekamu omwana wo n'obeera ng'oli rest assured. Abaana baba bajja kufuna buli kimu ekyetaagisa endabirira nnungi mu byobulamu, mu byendya, mu byensomesa, mu by'engunjula y'abaana, buli kimu kyonna kirungi. So tubeebaza nnyo. Waliwo ne munnange n'abamu abatupromotinga tatupromotingira nga tebatupromotingira ku masimu naye by word of mouth. Naga bannange mumanyi abatambuza obupapula atambula waliwo batalina bufulaya naye nga ye ayogera bwogezi. Kale mwena tubeebaza nti mwebale nnyo, mwebale ddala abazadde be tubadde nabo wano ate mmwe muli bankizo kubanga mwatuwa abaana, mwatwesiga kubanga gwe akwata omwana wo n'omuteeka mu ssomero nga tolitegeera bulungi, omwana wo oba omuwadde obutwa naye obutwa bw'obumuwadde tebuttirawo, butta mpola naye bw'oteeka omwana mu ssomero nga lyesigibwa abantu ab'enkizo nga Shihan Standard Day and Boarding Primary School, ndabanga ate gwe oba wankizo nnyo. Omwana we agenda kufuuka ow'omugaso mu ggwanga, agenda kuyamba ensi eno kubanga aba afunye ekituufu kyateekeddwa okufuna. So bannange mwebale nnyo, mwebale ddala, munyiikire okulaba nga mutuweereza abaana, tuwuliriza nti ne waba nga waliwo obuzibu mu byenfuna ffe tugezaako okulaba nga tuwuliriza ate bannange luno tulina n'abaana abagenda okufuna basale, abaana abaakola obulungi mukagamba mu ngeri ey'okwebaza nawe okuddiza abakolere bye bakoledde. Kaakati mu masomero gonna agali mu ggwanga, lino ly'essomero erikwata ku fees ezaaweebwa abaana abalala ne liziddiza abamu ku baana ababadde mu ssomero. Bwe twalina omukolo twaddiza abaana
abaana babiri omu yafuna emitwalo 7 omulala n'afuna emitwalo 2 naye ate nga taamu ekyagenda mu makkati kwaba abaana bennyininyini ate twabasalirako ku fiizi kwolwo esente zagabwa kaashi yali agabwa ku olwo etugabira asinze twakuba akalulu bali abaana 28 akalulu ne kakwata abaana 2 asoose n'afuna 5 azzeeko n'afuna 2 naye ekyo tekyakoma taamu eyo ne taamu eno era kigenda kuddibwamu era abaana 28 tugenda batolerako ku fiizi bali abasigala mwabatolyako ku fees mugyeko ababiri kyetukola abaana 28 tubawa discount school fees discount emitwalo 10 ku fees zaabwe kwa 28 kwaba abaana 28 kumpi awo bw'ogenda ogattagattamu bwe bukadde 2.8 bwe tuteeka wali nga okuddiza abayizi kati ekyo bwe kiggwa essomero liddiza abazadde kati ekyo bwe kiggwa ate ne tukwata abaana abo 28 tubateeka mu kalulu ne tulondamu abaana bameka 2 ekitukozesa ekyo okubateeka mu kalulu nti ate oli eyafuna aleme kubeera nga yaddamu okufuna naye abaana 28 tubafuna tutya tukwata abaana 4 mu kibiina buli kibiina okuva ku primary 1 okutuuka ku primary 7 kyoba olaba nga tufuna 28 nnyo emirundi 7 ofuna 28 abasinza okukola obulungi singa twali tugamba kulondako omu omanyi waliwo omwana nga yeeriisa enkuuli nga buli taamu yabeera olubereberye awo ejjero byandibadde bya mwana oyo naye tukwata 4 tomanyi omwaka ogujja tuyinza n'okukwata 5 abasooka nti kibeere nga abaana bano balwanira ebifo bino ebisooka 4 ebo 5 okubeera nga nabo bafuna ku school fees discount ate ku nkomerero bafune emitwalo 7 giri gye tugenda nga tugaba ne taamu eno abazadde bw'oba omwana wo nga yakwata ekifo mu kibiina ekitasuka waafuna fees eza taamu eno zakendedde already zamaze okukendeera mu P1 mu P2 okutuuka mu P7 kakati abadde okusasula emitwalo 4 wakusasula 3 abadde okusasula emitwalo 7 wakusasula 6 kakati ate nga tetunnamalako taamu ndo ejja kuba visitation day tugabe emitwalo 7 ngera tulonda mu bana abaana naye zijja kwa kalulu kajja kubeera kalulu kakubwe n'akalya afune emitwalo gye7 so lyerino essomero erikwata kashi amasomero agamu gasalako busazi nga bwe tugambye oba ne gawa naye ffe tukwata ne kashi ne tumukuwa oyinza omukozesa okulaba ng'omwana biba bitabo oba oteeka ku akawunti bw'ava mu ssomero muno nziyinza omuyambako mu sekendari gy'abaalaze era lyo lyessomero omwana bw'aba nga afiiriddwa abazadde abadde bamuyamba fe ne tumugoberera gy'abaalaze naffe ntitolayoku ku ssente ez'ebitabo mitwalo obanga 10 oba 15 buli taamu so bw'obanga olina omwana mu ssomero lyaffe beera nga omanyi nti ebyo byonna niri ssomero libikola tetutunulidde nnyo ki tetufunamu naye tutunuulidde omwana ono atuusa atya mu lugendo olw'ebyenjigiriza alumazeeko atya kale tweyanzenge teacher wa Shehan Standard Day and Boarding Primary School nze Kizito Joseph nsaba basiibulire ddala era nyongera okubajjukiza nti nze Joseph Kizito eri teacher wa Shehan Standard Day and Boarding Primary School mbasiibula ng'ate mbeebaza olw'obudde bwe muwaddeyo okutuwuliriza naye era twongera okubasaba mu subscribing ku channel zaffe ezo mumala okusubscribe mu liking ate mu sharing so mwebale nnyo mwebalire ddala omukama abawa omukisa gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne
first grade totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne nooti 757 nooti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Munnayuganda kankwanjulire bannaffe aba Sun Unity Beddings abagenda okuleeta akamwenyumwenyu ku matama. Sun Unity Beddings balina eby'omu kisenge bikirabisa obulungi wamma n'omugenyi n'atakyaluka. Balina amasuuka, bed covers, pillows, towels, mosquito nets, carpets n'ebirala bingi eby'omu kisenge. Teweerabira tukola ne delivery package yo ekutuukako wooli ate mu budde. Sun Unity Beddings tuli opposite ku B Energy petrol station ku Hilltop Plaza Kagoma Bombo Road. Okumanya ebisingawo tukubireko. Tuli ku noti 7 noti 2 61 76 99. Sun Unity Beddings, face sanyu mu makaago.